Bwetuyimiridde nga tubitadde ku bbali abantu babiri bakakasiddwa okubanga bafiiridde mu kabenje emmotoka ekika ekya Isuzu bw'eremeredde omugoba waayo ku Kaserengeto ku luguudo olwa Gaddafi oluva Makerere bwetyo n'ebasaabala. Motoka ekika kya Isuzu Lukululana eri ku nnamba UBG 593M yeremeredde omugoba waayo ku Kaserengeto ku luguudo lwa Gaddafi okuva ku geeti ya University Makerere n'esaabala abantu n'etta babiri n'abalala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe emmotoka eno eremereddde okusiba nga yakaweta ku luguudo era nga battiddwa emmotoka eno babadde bafuzi ba boodabooda abawagamidde wansi emipiira gyayo. Netandika kuyera abantu wali wamula yabafudde wali eganye okusiba netugira naye nzatandikidde ku nze n'abaana naye nozolaba wali kyabakozi agenda n'okuddamu okugamba emmotoka eganye okusiba emmotoka gikyule mwalo kisinga okutta abantu olwokuba gwababo bawa balese waka emmotoka nkadde zakwadde ku mulembe yo bujijjajijjamu kuza kasente ng'amwanga agire kugenda tukole emmotoka enkadde zisaba bodaboda katumazeewo. Omupoliisi AIP John Mande ng'akolera ku poliisi y'Ewandegeya y'omu ku basimatuse okufiira mu kabenje kano ng'afunye ekiwugwe kubanga abuze ennaku 5 zokka okunyuka omulimu gwa poliisi. Katonda w'amaanyi nnyo motoka ebadde egenda ku nzita nga nva kubalibwa education Wandegeya nga nsigazisa nnaku 5 west ate ye birthday yange nefuna retirement nga 2 ye retirement yange naku 5 west naye mukama ataasi. Alomboza engeri gyagobyemu emisinde Kasuku Farouk dereva mmotoka eno n'amukwata. Embeera ereesewo akalipagano k'ebidduka ku luguudo oluva ewa Kiseka okudda e Kampala Mukadde. Poliisi esibye oluguudo luno okumala ekiseera nga bw'ekola omulimu gwayo. Nga bino bigenda mu maaso waliwo abavubuka bakwatiddwa obusungu ne batandika okukyomera poliisi. Abasirikale wera abakubira essimu baganya okutuuka wano naye nga tubatumala bakwata ababooda batujja naye omulambo guli wano tebanabana kuwaba beetaaga okuba nga batwagalamu sente nga batukwata kati omulambo gwakudde ddaano lwaki tebagujjawo. Emirambo oluvannyuma giggiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika e Mulago. Ebidduka ebifunye obuzibu bisikiddwa ne bitwalibwa ku poliisi ewandegeya. Omusasi waffe wakoledde eggulire lino nga dereva Kasuku akuumirwa ku poliisi ya Kagugube. Anes Chaze yakusakidde eggulire lino. Kitalo nnyo kitalo ddala tugenda kudda mu omulimu ku ddakiika ntono nnyo ngenda bba nkomyewo n'amalala mangi agakutikidde.